Terev oli ku John K Media mwebali nnyo kubanga mutulaba yonna gye musinzira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ze John K Uganda. Tubaniriza ku shirafu lunaku lwaleero tulina omukulu amanyikiddwa nga Ali Kato Omulongo kuva straight outer 88.1 Signal FM. Atunuza ayina romance eyes. Katubuuza ko kuba tulaba. Naye muli mutya abalungi abatulaba. Mwebale kutulaba, mwebale nagoberera bigenda mu maaso mu ggwanga. Mwebale kugoberera mikutu gyaffe, YouTube, TikTok, Facebook, wonna tusimira ddala. Mwebale kufaayo ennyo okulaba nti mubeera bamanyi. John K nga bagambye nze Ali Kato Omulongo. Kale, ndine munnamawulire amanyikiddwa nga Ali Kato Omulongo. Video y'olwaleero ndoza twandibadde tulina kuba nga twagikola nnaku lwa mukaaga, naye olw'ebizibu ebiteebereka ne tutasobola kuba nga tugikola. Leero tugenda kweyogerako nga bannamawulire ku nnaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano. Buli nnaku z'omwezi ezo lwe zituuka bannamawulire lubeera lunaku lwabwe, lubeera lunaku lwa bannamawulire. Naye nga tugenda kuba nga twogera biki ebitusoomooza naddala ng'abamawulire. Kato, nyaga nkubuuza ekibuuzo ekisooka. Weevuma okubeera munnamawulire oba owulira wakola choice entuufu? So agamba nti neevuma. Kuba nayingira amawulire nga ngaagala. Teri yanforce nga soma mawulire. Nagasoma olw'ensonga nti nali nkola ki? Ogaagala. Nali ngaagala. Njala nnyo okuweereza eggwanga nga munnamawulire. Kosi nnyingi zaaliwo. Nze maama wange era njagaliza kubeera musawo. Musawo? Taata wange yali anjagaliza kubeera makanika. Era njagaliza busawo. Naye obusawo saasobola kubusoma olw'ensonga nti tebwandiimu muli. Ate nali sibwagala naye ninonda amawulire olw'ensonga nali ngaagala. Omanyi kibi nnyo okukola ekintu ky'oyagala n'omulimu gw'oyagala. Ogukola teweesikaamu yadde kuba oba ofiiringa ky'okola. So seevuma kubeera munnamawulire. Era nange waliwo ebibaawo ne kunyigiriza naye n'oguma n'ogamba eno koosi gwe wagironda oba guno omulimu gwasalawo era n'ebikunyiga ofaafaagana nabyo. Naye tekitugana kubyogerako kubanga olunaku luno olw'amawulire olwateekebwawo ensi yonna. Bw'otunuulira mu mawanga agakulaakulanye nga America, Bungereza n'amawanga amalala, gakirowoozaako nti munnamawulire akola omulimu gw'amaanyi. Era ne gagamba nti media kebeere fourth estate. Lwaki fourth estate? Nga bakimanyi nti omulimu munnamawulire gwakola gugenda kuyambako nti media egenda kuyambako okwetegereza amasiga gano amalala 3 agayimirizaawo gavumenti: judiciary, executive, legislative oba parliament oba legislature. Kati media eyambako okubeera kalabaalaba w'ebitongole bino w'amasiga gano 3 gakoze gatya emirimu. Essiga eddamu zirikola litya? Parliament ekola etya? Executive ekola etya? Kituufu engeri amasiga gano 3 gakola emirimu gyago gagikola mu ngeri ennambulukufu, gabalansinga oba waliwo okunyigirizibwa okwo? Kwe gasinze ne gagamba let media ebeere fourth estate kubanga nayo ekola omulimu gw'amaanyi. Tosobola kuddukanya bitongole bya gavumenti ng'olina byagala otutegeeza abantu nga toyise mu mawulire. Kituufu. So ne bagamba nti media kebeere fourth estate. Naye bwe kityo bwe kyandibadde, naye mu Uganda bwe kiri. Kakati ngenda kwogera nga munnamawulire era amaze ebbanga mu mawulire. Nkozi n'emikutu. Yomazeemu emyaka emeka? Olamu okuva 2012. Gye myaka 10 nga ne myaka nga 12 oba 13. Ntandika amawulire 2012, 2013.
Cheza je myaka 12 koze n'emikutu gy'amawulire gisukka mu 5 koze ne radio ezisukka mu radio 5 otambudde ate mu region ez'enjawulo mu Bunyoro mu Central kati mu Bugisu Mbarara Western n'Embarara nafunye omukisa gukolerayo nyingira amawulire 2012-2013 nga nkyali mulenzi muto. So omulimu gw'amawulire guno gulimu okusomoozebwa kungi naye bwe tunywa wano waffe mu ggwanga nti munnamawulire ye muntu atawe wa respect. Kwatusobola kuŋŋamba nti gwe munnamagye oba w'ekitongole ekikuumaddembe yandibadde akolagana ne munnamawulire n'osobola okulaba munnamawulire ng'akutte kamera ng'akavalinga ebigenda mu maaso ali ku mulimu gwe n'okwata omuggo n'okuba munnamawulire oba n'okuba kamera ye. Naye nga bw'oba weetaaga okuyisaawo kino kyagala okuyisaawo ojja kukubira munnamawulire kebe naye politician kebe minister ne bw'abeera president weetaaga munnamawulire kuba by'olina okukola byonna n'oba oleese enteekateeka za gavumenti sobola kumala gaziteekawo nga tomanyisizza bantu. Bannamawulire balina ozituusa ku muntu wa wansi nti alina okugagala bannaye emyoga gizze bane waliwo PDM abantu mujjumbire PDM ne bajjumbira enteekateeka ezo naye nga okumanyisibwa kuvudde kuyise mwani mu munnamawulire. Naye munnamawulire ye muntu akolera mu mbeera embi ng'ovudde ku kyogamba nti otulugunyizibwa ebitongole ebikuumaddembe nga bwe kiriwo kaakati. Abaana bakolera mu mbeera embi. Omukubi omuggo ali mu field azikavalinga amawulire avudde ku station talina kyalidde talina kyanywedde bamuwagazaako story alina famire alina omwana talina contract obudde bwonna osobola okumugoba. Sokoleke omuntu asobola okukola nga talina contract ku mulimu gy'akolera kati awo nga tenagenda kuba boss nyaka tusooke tumalize ku gavumenti kubona oligera tukako nti babosi bakoze ekimatiza aba bakoze ekituufu bano abaana engeri gye bakoleramu. Sooke tumalize ku gavumenti wali nti gavumenti yo guno omulimu eguva liwinze teguva liwinze kuba bw'ogenda mu mawanga agatuliraanye nga Rwanda, Kenya, Tanzania bannamawulire beevuga ne baba akowera radio oba TV oba newspaper ng'eri wansi mu kyalo aba asobola okuyimirizawo famire ye era omulaba n'ogamba ono munnamawulire. Kati obwo buzibu obuteeka ku gavumenti gavumenti nayo olina okuginenya. Lwaki omukozi wa gavumenti asookerwako afuna ssente mmeka? Asookerwako ki ekiremesezza gavumenti oba palamenti okuyisa minimum wage? Naye kati ekyo ndaba kiri general wonna anti kakati kijja tuyamba ffenna. Kati okimanyi nti waliwo omwana ng'alina diploma alina certificate naye ng'afuna emitwalo 7 afuna emitwalo 10 omwezi. alina diploma alina certificate naye ng'afuna emitwalo 17 omwezi ne kirina musinga. Abantu abali eyo abalaba baloza abamawulire bafuna sente nyingi nnyo. Bannamawulire basinga okubeera abanaku wano mu Uganda naye mu mawanga amalala nga Kenya bali bulungi balina ssente. Nkugira nti gavumenti tekoze kimala munnamawulire ono okubeera mu mbeera nnungi. Naye singa bateekawo system gavumenti neetwana abakulya media houses zino kuba kati Uganda abaana bakulira mu mbeera mbi. Omwana afuna emitwalo 10 omwezi naye nga zimala emyezi 6 emyezi 7 okujja. Omwana ng'afuna emitwalo 2 omwezi naye nga zimala emyezi 6 emyezi 7 okufuna ssente ezo. Kyokka ate mukama we amwagala ku mulimu buli lunaku alina okukola program mu budde. Abaana bakola emirimu mingi alina okubeera reporter alina okubeera ku mpewo alina okubeera mu production alina obuweereza omupiira alina okukola biki naye nga byonna sigamba nti oba kakati tukole program bwe tukwongeddeko eno tukongeza ku musaala oba ogenda mu field tugenda kuwa transport. Okitegeera nti byonna basobola n'okussaako akazito nti twagala stories 6 okusobola okugattagatta kale bakuwaaga 2 g'oyagala omwezi.
Nenga ate nako tegagenda kujja mu nako tegagira mu budde. Walina kuyita myezi ng'esatu n'etaano olyokozifune. Mulimu n'abaana abakolera pasitole nga bw'aba talese sitole tagenda funa na kakati nze kankubuulire. Nze nakola okuva mu January wa 2013 mpaka nakola omwaka mulamba nga sifuna musaala. Nakayingira radio. Kati nga bakama abo bakuwa nsonga ki? Internship yange mu 2012 awo. Kati nengane nfuna radio. Obanje ogere. Njireke. Nakola omwaka mulamba nga sifuna musaala. Awa jogere. Nga sifuna musaala. Owulira. Njoininga January nenkola mpaka December. Nzijukira yali December nga 23. Yali manager by then. Yampita. Nankwasa emitwalo 10. Ngo musaala gwange. Oluvanya omwaka mulamba. Olumalwa 1 year nga sifuna musaala. Nenga ninogena mu field nsaka amawulire. Nzije nga typing. Okitegeera. Nga editing then nga weereza edit nakola ki obimanyi bya mawulire. Nakolanga program bulunaku Monday mpaka Saturday. Nga sawa meka. Nakolanga program bagitanga kimeza kya bana mawulire. Sawa nya kutano. Nga mwogere ebibaddeyo mu lunaku. Ebibadde mu week okubaganya ebirowoozo ebibadde mu lunaku bebityo mulaga agabaddeyo mu lunaku. Then kuba mukaga nga tumaliza agabadde mu week. Nga nina shendala ate ekiro. Nogena mu field. Nino emirimu nga mingi. Mwaka mulamba. Tofuna de 10. Sifuna de 10. Niyo kumpa omusaala yampita mu office nampe emitwalo 10. Gwe omusaala gontandika okukola ki okufuna. Kano nga mukama webale. Nosanyuka? Ate muna abadde akolera obwerere. Bakuwadde ekyo 10. Ate ekyewuunyisa nti ebiseera ebyo ebiringa kati. Nti nga n'okukwata ku modem tewaliwo internet local area network nga bolaba kati. Modem yabanga ya editor. Osobola ku newsroom ng'osobola okulaba ebiri mu production, ku reception, mu studio. Twakozesanga modem. Ate nga ya editor. Okugikwatako mpozi ng'oli kyali wa editor. Iyo ogikwatako ogenda searchinga biki ku net. Record ezalingawo zino zikabejja. Ngokwata ku record n'okubeera senior reporter. Ate ogikwatako ng'ani. Okiwulira? Bwe bugubi obwo. Ng'okufuna va ku bino ndikakata osobola kubeera ku TikTok biki WhatsApp kati amawulire mangu gakola ki? Gakufuna. Naye walinga olina genda kugula abantu bannamawulire bayingira amawulire mu biseera ebyo tuli banjalo okubona abakoze eki abagayingidde mu time eno. Byaffe byali byakutoba era nga olina okukakasa. Olina genda ku ground. Teri byakufoojinga story. Olina kugenda ku ground. Olina okweta ekintu ekiri live. Omuntu amanyi nti byabadde bungo ko bino byabadde wano ng'abirabako oba ng'abiwulira. Okitegeera? Sibyo bino byakati nti kati mu mawulire ba mediocre bangi. Actually buli ayina essimu n'amawulire. Tera dayifiki yeggulire yadde. Talaba nkwade blackboard ya journalism. Okiwulire n'olwokuba alina WhatsApp group. Alina abantu 3 amanya akalikodinga naye neeyita munnamawulire. Okitegeera? Ndozo kitegeera? Ate kati abo nabo bonoonye nnyo field yaffe. Kubanga bw'oba osanga tebamanyi mulimu mutuufu gwa munnamawulire gw'alina kukola. Tamanyi nti amawulire geetaaga mu balancing. Tamanyi bikola amawulire. Kati abantu bakolera bantu. News sources. Oli kati akolera muntu olw'okuba nga bwe ngambye nti alina WhatsApp group y'abantu 2 3. Okitegeera? N'osanga nti ate n'obavumaganya omulimu gwaffe. Ffe abaagala amawulire abagasoma nga tukwagala era abaatoba okubeera kye tulina okumanya amawulire kye ki. Kitegeera? Bagamba bannamawulire zino bakolera gundi. Kati bakolera onoogera mu field olina kati buli munnamawulire alina wabyabufuzi gwakolera. Kitegeera? Bakolera abantu. Naye ng'ate professionalism y'amawulire. Naye tolooza nti ekyo ky'okolera omuntu bakama baffe be bakireese oba nga gavumenti nga biri byonna ebizibu by'oyogedde omwana kati kato kyogedde wakola omwaka mulamba nga tosasulwa kati wabeerangawo otya walyanga otya wasulanga otya
Ante kati omanyizi natandikira mu Central mu Buganda. Amawulire ge mu Buganda tegalinga mu bitundu ebirala. Nti eri kati nze kinakolanga kubanza omusomesa yansomesa amawulire. Yangamba bw'ofuna platform yonna kola ky'osobola okukola ki? Okukola ekikole na mutima ogwa. Nze nga bwe mba ngenze mu council ya district okavalinga. Manyi ensonga ki ekikoze ki? Ekintutteyo. Kati wano nakavalinga story yagiwulidde, abantu bamwogeddeko, oluusi waliwo ebitongole ebyenjawulo bikuyise, story yaabwe efulumye, baboogeddeko nga bakuyita. Nakuwaayo 2, nakuwaayo 3, 5. Anti awo kati awe wasibuka ekizibu nti bona agenda mu kanso kikituufu okutta amawulire. Olwo ojja mukwata, bw'omala omukwatayo akwokyeyo. Oshegedde. Jjukira ku mulimu tokola ki? Tofuna. Kati olaba nti oyinza otukeesa n'oyisawo sitole nga teri balance olwokubanga ono ye ne wabanga madde mulimu ekibi oyinza okatemamu. Oshegera n'otaleta sitole entuufu bweri kubanga yakuwaddeyo akasente. Naye nga kyandibadde nti radio yandikusasudde omusaala ne bakweza transport n'ogenda n'oleeta sitole nga bwe yina okubeera. Bwe kirina okuba ne waliwo radio ezimu nga tezeesobola. Naye kino kankikugambe munnamawulire omutuufu. Nze John ne mba ngusanze oleepiiza omwana. Sitole nga ngiina buli kimu nga nkirina. N'ompa ssente mmeka sitole yo ngifulumye. Lwaki mba ngifulumye? Mba njaleetaasa abalala. Naye kati namuli bagamba gw'oli kalabalaba. Anti kati gw'ojja kikola bwe kityo ng'oli mwavu. Oli arepiiza omwana. Agenda aleeta oba obukadde 10. Katonga oli mwavu. Tovuganga na kumato kuba togulanga wadde kataka. Musajja n'aleeta ssente ziizino. Kireke. Si kireka. Asebo kato. Si kireka nze nkoli abantu. Kata amawulire gaayonooneka. Kati so ye embeera gye tulimu. Ekyo kyoyogedde bwe kino obeera nti obeera oli ku mulimu gwo. Kyova nagambye nti naye olaba n'ekira gavumenti kyeyakkiriza buli muntu okukola rediyo oba okola omukutu gw'empuliziganya nayo kyayonoona media. Radio is imperative. N'omuntu jasa aguze ka microphone n'agwa transmitter n'akola ka radio naye n'agenda ku ki? Okimanyi n'embale tuna radio zisukka mu 10. Yes. Kati omuntu ne bw'aba ng'adde pastor ajja kwagala abantu bamu bayisewo enjiri ye n'atandikawo radio. Jjukira tajja kuteekawo mujiri yokka era agenda ku recruiting abakozi. Kino gavumenti kakati ne gavumenti yaffe erina obuzibu bw'amaanyi. Obuzibu erina bw'amaanyi. Gavumenti singa eteekawo emitendera netulwa n'abakulu abakulira zi media houses zino. Bw'okozesa omwana w'omuntu n'omugamba omwagalako story 6 olunaku naye nga tomuwa ssente. Naye tomuwadde breakfast. No breakfast abamu tebalya ku ma station gaabwe gye bakolera. Be bangi. Kati wano nze sisuubira nti wano waliwo radio. Embaale ng'ewa abantu breakfast ewa abantu lunch. Naye nga bwe kyandibadde. Kyandibadde era. Busente butono, embeera mbi, bulwawo, amateeka ge mangi. Baze kasi asobola ko radio ina buteeka. Kati tugende ku nsonga ya bananyini ma radio. Bananyini ma radio cheka mama wabwe abazaala y'omu. Kino kyogera natudde mu kamera. Baba mukati wakeekamu. Bananyini ma radio, bananyini media houses. Nyaabwe yogwa. Naddala zino radio eziri up countries ezo. Oba beeteesa beemanyi. Balinga beemanyi. Balinga beeteesa. Ekigweyo bayisa otya? Nze mbawa 2, 3 awo. Omala bbanga ki? Kubanga ekyamazima. Bw'okaaba bw'osanga n'omulala nga bw'akaaba radio za muno. Kati zikankubulye kato. Nze nkoze wano omupiira ku radio. Abantu bonna bakimanyi, abantu bawuliza omupiira. Ne radio nyingi nnyo wanene Mbale zintuukiridde nga zaagala ngende nkoleko ku maradio amalala. Era aga muno
naye nga bw'oyita eyo mu banno ate nga bo bakaaba okusinga ate naawe kati nga kubeera nga okubuuka mu flampeni n'ogwa mu muliro. So kati nga ene option gy'osigaza kuguma weeyiye. Ate bagamba gw'olabyeko ye mwana ate bagamba nti malayika gy'otamanyi sitaani gw'omanyi akusingira malayika gw'otamanyi. Tebalaba nze ku signal wendi ndi contented. Nze ndi contented ku signal wendi. Embeera si ennungi naye ofuna n'omubi omweru. Kano kanyumidde. Omukyala newabeera mubi ne kasita abeera mweru ati situko kangome ku lw'obweru gwe mukyala wange oba olw'empisa z'alina. Naye bano abatutwala bo baba bawulira batya bananyini ma radio? Kati nkugambe ntya kati ekyo nkikwanukula ntya kati aba alowooza omwana aba abeerawo atya? Kati gwe omwana okedde omuwadde $30,000 ngeza ate oyagala akole Monday to Monday apangisa ennyumba ayina famire aweerera abaana ate ku mitwalo gya $30,000 nga jjijja avanyuma lwa myezi 3 ku 4 oba 5 oba 6. Nga tumaliriza kati nyagala owe advice eri omwana akulya ng'osoma amawulire, eri omwana abeera mu kyalo ng'awulira John K aweereza omupiira yeegomba n'agana nyagala mbeere nga John K, nyagala mbeere nga Ali Kato Mulongo, nyagala mbeere nga munnamawulire nena gwawulira ku radio. Saagala kumala mwana alina ssuubi esoma amawulire mumala mu maanyi. Bw'oba kyoyagala gasome kuba amawulire gatuyambako. My radio sometimes zikuwa platform. Tekituufu. Gwe n'okozesa platform eyo okubaako kyokola ki era nange okusalamu awo akalimi kyeweeyongerako nti kyogere ekituufu radio kwa platform neweeyiiya kituufu ekyo. Gwe n'ofuna kyeweeyongera okukozesa platform radio gye yakola ki oba media house gye yakola ki gye yakuwa ate ng'obeera n'erinnya ng'ogikozesezza mu bulungi so si mu bubi. Okitegeera gwe soma kyoyagala naye ate nze tesobola kuwagira mwana wange kusoma mawulire ne mutanda wange mutandwa yaani sobola muwagira soma mawulire. Nange sobola kuwagira mwana wange soma mawulire. Nze sobola kuwagira bange gasoma kuba nze nnaku gye ngalabiddemu. Naye kati bwabanga ayagadde omuleka nze nina brother wange ali mu senior 6 yamala senior 4 kati nga mbuuza ng'ayagala kulonda course nga ayagala kulonda combination ogenda ku HS nga amaze senior 4 naye ng'ayagala y'amawulire. Naye ntula ne munnyonnyola n'aŋŋamba ate nze golaba nze ate ebyo bye nsinga okwagala nze tubadde mu senior 4 nze nga ndi entertainment prefect nga nze njogera nnyo nga buli omu alaba buli omu agamba ogenda kubeera munnamawulire nga muganda wo nga ye akulaga ayaga amawulire era nkubuulira brother wange ali mu senior 6 ayagala amawulire. Waba agagala muleke agasome naye alugwevu nga ffe olwaluga alugwemu nga ffe twalugwamu. Batono abaana bali ku TV mu Kampala n'obeegomba naye nga omwana bamuwa miliyoni ya sente. Jjukira TV bwe lolabika ku seeti olina okuba nga oli wanjawulo. Ekisooka lwaki bakubya radio ffe tuli bulungi osobola n'okwambala ekintu kyo ne vesti n'obeera mu studio n'okola ki n'ofuluma. Naye TV abantu bakulaba babagala bale nti oyo John K akola ku TV kyo yawamba balala bakulabe ngo designinga olina okujja n'engoye empya onya bulungi olabika bulungi buli lunaku olina okufuna olugoye olupya kubanga serebu waffe. Naye kati omwana omuwadde miliyoni emu tugeze ngo ku TV ekyambalo kiri $5,000 kyagenda okupangisa $3,000 neno ne miliyoni kuba ntera okuwulirako kyokula ne bakasuku abeeyo abakoze mwezi ez'amaanyi eyo e Kampala ze twegomba naye ng'agamba nti n'okusanga radio presenter ng'afuna miliyoni eyo naye ba media house nga y'amaanyi nga nnene anasinga abeera $8,850.
nekale omwana akolera mu mbeera y'okumulimu atulugunyizibwa afuna ssente entono ssente zirwawo atulugunyizibwa ku mulimu ayina okukola agenze mu field kamera yo gyonoonye agenze mu field akubiddwa emiggo akubiddwa tiyagaasi atulugunyizibwa mu buli mbeera nze nali nfudde wano embaale lwakuba sifuna Nandala yali anzise era kantu katemamu Nandala yali anzisizza Mafaabi gamba yali anzisizza wali badde ontiisa Nandala yali anzisizza mukaluza atya muoko togikwatako togikwatako wano 17 bitandise okuwa national ID azaawo mba ngenze kavalinga tukera okutawaawo bankuba first time okufuna ku tear gas bankuba tear gas nadduka emisinde nga ntomera bisenge paka muzikiti gwa 46 hours onye okuzirika nadia tear gas kula Bobby akaweze okudde engulu nga wayiseewo essaawa 2 nesifuna nga wudde meeting nga Nandala Mafaabi mpuli ambo bangi abamuli ku gati bakkiriza musisinkana naye nali yali anzisizza webibeera wali ku mulimu ngenze mu field kavalinga wali ku mulimu teweetaaga mulaba wali ku mulimu gwe walonda amawulire ebyo bayita occupation hazards. Kale byebyo obadde okyawa advice abaana abaagala okujja abaagala okujja mwama gasoma moli mugasome mujje wakali naffe tugenderera wakali tusubira kubeera mu media emyaka 15 okuva kati ba 10 naye nze ndaba abananyini media houses be basinze okwonoona amaradio oba media houses bananyini musanga alina obulango bw'emutene mu $1,500,000 omwezi ayina kampani ez'amaanyi z'emu $367 naye nga sitiiro okukwata omusala guwa abaana nga kizibu n'atamanya nti ente bw'ogiwa ebiwata ekuwa amata nga mangi naye ate oyagala ogikame ate togiwa biwata okiwulira omwana yagala akole mande omanyi kale kisinga wabayo kale karadio omwana akoyinza ogendako tugeze otandika olaba naako tekalina bulango oshegeera nawe n'ogamba mwana kankolerewo erinnya ngende ku radio eriwa endala naye gweokola ku radio eyina obulango kampani z'amaanyi MTN, Airtel, Coca-Cola waliwo abengezigeza asobola okubuuza obulango buno bweyabuleeta bw'ogamba nti bulango bweyabuleeta mbale manyi wabusangawo andi kati nze nsasula omusaala gwange gwe waŋŋamba okumpa buli mwezi kati okimanyi nti abaana bangi bakola naye nga tebalina contract ng'omwana bamuyita mu office ne bamubalya sente ne bazimuwa abasinga ne sente tebazifunira mu mabanka tebali mu NSSF tebalina contract tebasasulwa mu mabanka nga jukira aba talina kibayita job security naye ng'ate mu mulimu omuntu yenna ng'afunye omulimu ddala nga wagusomerera kyosookerako ng'ofunye omulimu kumanya security yange ku mulimu eri ludda wa bw'oba tolina kibayita job security tolina contract tolina wasayini nga wona nti gundi nfunye omulimu appointment letter tolina appointment letters omuntu asobola n'okuyima ewaka nakuba esimu n'agamba nja sikola ki sikwagala omwana ava eri mu ssomero alina excitement agakujoininga radio ajja aleta ze empapula ze yasoma nga yayita na bulungi alina zi first class namugamba oyagala ki sooka okolemu tulabe oshegera nosika nobeerangaawo ng'olinga ali okugezesebwa kati kyekyo kyoyogedde bwe bati bibeera ti sooka tubenga abakugezesaamu tuwulye n'ogenda emyezi nga 6 naye tasaayita bwatuuka nga agamba kale naye tugenda kufunayoko emitwalo nga 10 buli mwezi n'ogenderawo tolina appointment letter tolina contract toli mu NSSF tolina adde n'okola mwaka gumu 2 3 4 5 kyolera nera mu byonna nze ndaba nti Uganda yaffe yonna bwekyo naye lwaki department y'amawulire esinga okwegombebwa ekimu yekitegeeza abantu gwe kankuwulire lwakuba just nti gwe oli mu mawulire naye kati ne boogenda mu baana abo oba basawo oba mirimu ki emirala gyonna nabo bakaaba ye Uganda we yatuuka
Akati kati gwe ojaka aba media olwensonga nti kati gwe ogirimu ogimanyi. Nenga n'abalabaka. Ekyo kino okukolebwa embeera y'okutereera. Kati ffe twabadde kano kali mu sports. Ripooti zaavuddeyo nga barifari bagenze season namba nga bafuna ssente. Ate abarifari be basinga okuvaako omupiira okubeera nga guyiika be bali enguzi. Omwana agenze refa agenze season namba tafuna ssente naye nga talina ofuwa omupiira. Babawaayo eza transport naawe okusula bwaba agenze wala. Kati gwebuze tiimu eri bwe naakwata akakadde n'ekamwa n'egamumanyi wali mu dakiika y'ekyenda bw'ola abantu wala gira lwaki taagire. Nabadde netegeeza akasajja kano aka Burkina Faso ka president oyo ayitibwa Ibrahim Traore, mwana muto myaka 35, obuyinza yakabuwa amanoze kati emyezi nga 18 oba 18-19 awo eza myaka gigera kwera ebiri ndowooza. Naye ayina ebintu byakoze neyeewuunyisa eggwanga Afrika yonna ne bannansi kati bagamba Traore beerawo basinza musinzo. Yagambye ekisooka sikyagala bintu by'abazungu. N'abazungu bamulwanyisa kati. Yagala tubeerewo nga Abafirika. Jjukira Burkina Faso yafugibwa Bufalansa. N'agamba ekisooka bannamawulire abagwira abazungu. N'agoba. Lwaki mwagala mumanyi ebigenda mu maaso mu mawanga gaffe nga ffe situmanyi bigenda mu maaso mu mawanga gammwe? Kozi ne muno mubeeramu aba BBC. Agamba naffe tulina abaana abasomya amawulire. Kati department yo kanyitereeze y'amawulire. Kuba amanyi nti amawulire nsonga nnene. President wa Burkina Faso gazimba politician ate gasula politician. Amawulire nga wagambye katweteese ngamba ba government evaako omuntu abaye ekiwulidde dda mu dakiika bulakika ajuuka ekiba kifulumye ku radio kiba kikoze eki? Kiba kigenze tekidda okiwulira. N'agamba kaakati yakudda ku bantu ba bulijjo n'azimba amayumba mayiro banga meka. N'agamba gano g'abantu bange abatalina we basula bagenda kusubiranga mu bwere kalina si buyumba buno mama yingira pole. Okitegeera n'ava ku ekyo laga kati okuva ku primary mpaka university eri kusasula bisale bwereere. Traore n'agamba omusolo ngugjeewo. Ensi eba enaabeerawo. Ne bamubuuza omusolo ogugjeewo ensi egenda beerawo etya? Abagamba nedda Burkina Faso nsingagga. Si gye bali tulina ebyobugagga, tulina amafuta, tulina gold, tulina copper, tulina bingi. Abazungu badde babibba kati batuwana ku ssente. Ffe tugenda byesimira tubitunde tufune ssente empitirivu. Tugenda kuddukanya eggwanga libeerewo. N'agamba amabanja gonna Burkina Faso gayina geerabye nti gano ga muzinzi genza okusula Burkina Faso mu buzibu n'agasasula. Gano agataliimu n'atagasasula n'agagoba. Ne kati osanga amawanga agasinga wano nga kati for example wano ewaffe trillion 10 zetufiirwa ng'eggwanga mu corruption. Trillion 10 amabanja abazungu ge batubanja mayitirivu. Ate ye report eri yasembayo acheza financial year tuongera okufunayo amabanja. World Bank yatuwola ekibituwola kiwolera. Ntera nnyo okulaba Kyagulanyi atera okumwogerako nnyo n'abaana b'enkyukakyuka nga balaga nti Uganda baagala ebeere nga Burkina Faso bweri kati. Banaakisobola. Tubalinde tulabe. Waliwo abajaasi abamukuuma abazungu babayise ne babawa ssente bamutte. Naye buli gwe bawadde nga ssente okumutta yagenze n'awaga mukama wange bampadde ssente nkute ssente ziizo. Mu bantu yalabibwako nga basamba n'omupiira nga ye kapiteeni. Mu bantu ng'asamba omupiira. Kale olwakadde tujja kusukkawo tujja kuddingana nga Mukama Katonda ayagadde mubeere bulungi mweraba.